Okutonda. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Katonda n'atonda balukwata abanene na buli ekirina obulamu ekyewalula, amazzi kye gaazaala mu ngeri zaabyo, na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yaakyo. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi ereete ekirina obulamu mu ngeri yaakyo, ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo, bwe kityo bwe kyali. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu, n'ente n'ensi yonna, na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi, n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omukka omulamu. Kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Naye nno obuuza ensolo, zinaakuyigiriza, n'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira. Oba yogera n'ettaka linaakuyigiriza, n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola. Ani atamanyi mu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo? Katonda abwatuka kitalo n'eddoboozi lye, akola ebikulu bye tutayinza kutegeera. Laba nno envubu gye natondera awamu naawe, eri omuddo ng'ente. Laba nno amaanyi gaayo gali mu kiwato kyayo, n'amawaggali gaayo gali mu binywa eby'omu lubuto lwayo. Yeesagga omukira ng'omuvule, ebinywa eby'omu kiwato kyayo byegatta wamu. Amagumba gaayo galiŋŋanga enseke ez'ebikomo, amagulu gaayo galiŋŋanga ebyuma ebisiba. Obukiiko bwa kkono n'obwa ddyo wabutonda, Taboli ne Kerumooni zisanyukira erinnya lyo. Ensozi nga tezinnazaalibwa, era nga tonnabumba nsi n'ebintu okuva mu mirembe gyonna okutuusa mirembe gyonna, gwe Katonda. Otuma omwoyo gwo ne bitondebwa, era ofuula obuggya amaaso g'ettaka. Bitendereze erinnya lya Mukama, kubanga yalagira ne bitondebwa. Bw'atyo bw'ayogera Katonda, Mukama eyatonda eggulu n'alibamba, eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu, awa omukka abantu abagiriko n'omwoyo abo abagitambulako. Nze mmumba omusana era ntonda ekizikiza, ndeeta emirembe era ntonda obubi. Nze Mukama akola ebyo byonna. Nakola ensi ne ntondera abantu mu yo, nze engalo zange nabamba eggulu n'eggye lyalyo lyonna nze naliragira. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama eyatonda eggulu, ye Katonda eyabumba ensi n'agikola, ye yaginyweza, yagitonda obutaba ddungu, yagibumba okutuulwamu, nti nze Mukama so tewali mulala. Kubanga laba ntonda eggulu eriggya n'ensi empya, so ebintu ebyasooka tebirijjukirwa, so tebiriyingira mu mwoyo. Ffenna tetulina kitaffe omu, si Katonda omu eyatutonda. Tukuusizakuusiza ki buli muntu muganda we nga twonoona endagaano y'abajjajjaffe? Naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Kubanga ennaku ezo ziriba zaakulabira mu nnaku, nga tezibangawo bwe zityo kasookedde Katonda atonda ebyatondebwa okutuusa kaakano, so teziriba. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataaliye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Kubanga ebyo ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeerwa ku bitonde, obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe, babeere nga tebalina kyakuwoza. Kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumizanga nga Katonda newaakubadde okumwebazanga, naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe, omutima gwabwe omusirusiru ne guzikirizibwa. Bwe beeyita ab'amagezi so nga basiruwala, ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo, okufaanana ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo, n'ekyebibuuka, n'ekyebirina amagulu ana, n'ekyebyewalula. Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe, okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka. Kubanga amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba, ne basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi,
eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Kubanga okutunuulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. Kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa, mu kusuubira nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda, okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano. Era kubanga omusajja teyatondebwa lwa mukazi wabula omukazi olw'omusajja. Kubanga ffe tuli mulimu gwe, abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi, Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba masaza. Ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe. Mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu bufilosoofo n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo. Ne mwambala omuntu omuggya, afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Nga baweera okufumbiriganwanga era nga balagira okulekanga ebiriibwa, Katonda bye yatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Era nti ggwe, Mukama, ku lubereberye wassaawo emisingi gy'ensi, n'eggulu mulimu gwa mikono gyo. Okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ekirabika kye kyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa. Kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka, byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Kubanga beerabira kino nga balaba ng'edda waaliwo eggulu, n'ensi eyava mu mazzi era yali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda, ensi ey'edda amazzi kye gaava gagisaanyaawo n'ezikirira. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo, Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Osaanidde ggwe, Mukama waffe, Katonda waffe, okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. N'alayira oli ab'omulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu n'ebirimu, n'ensi n'ebirimu, n'ennyanja n'ebirimu, nti tewalibeera kiseera nate. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi.